Mu mwaka gwa 2016 Obwakabaka bwa Buganda bwatandika kaweefube w'okulwanyisa obulwadde bwa Nnalubiri bantu ba Ssaabasajja nga bayita mu nkola ey'okudduka emisinde egy'amazaalibwa ga Kabaka wakati mu kusonda ensimbi ez'okuyambako n'okubudaabuda abalwadde abalina ekizibu kino. Mu kiseera kino oyinza okugamba nti omuwendo gw'abantu abakwatibwa obulwadde buno gugenze gukendeera olw'akaweefube n'amaanyi agateereddwawo okumanyisa abantu ebikwata ku bulwadde buno. Anet Namakulanga mutuuze Lugala mu division y'Erubaga mu Kampala y'omu ku bantu abalina obulwadde bwa Nnalubiri ng'ennuma y'obulwadde buno aginyumyako bw'ati. Nzibu ddala mu ddagala mu byokulya nze kyennyinza obbawo embeera nze gye nayitamu kirungi nnyo weekebeze nga tonnagenda kukola ki kufumbirwa musajja kuba n'amala okumanya ng'obuyina nga temwekebeza bizibu akugoba. Bwe bulwadde bw'omanyi omanyi ekigambo bulumi. Mulimu obulumi obungi, obulumi bwe tusobola kunnyonnyola muntu. Okuleka oyo yennyini alimu yasobola okumanya obulumi bwakola ki bw'ayitamu. Kyokka agamba bwe yasenga mu kitundu kino waliwo abamu ku batuuze be yabeeranga nabo abagezaako okumuboola oluvannyuma lw'okukimanya nti alina obulwadde bwa Nnalubiri. Ono tali yekka wabula n'abantu abalala abalina obulwadde buno bangi mu kitundu kino kw'ossa n'abaana abato. Kino kye kiwaliriza aba Sickle Foundation okukuba amakanda mu kitundu kino okusomesa abantu ku bulwadde obwa Nnalubiri. Tukitegeddeko nti waliwo n'abantu abasibira abaana abalina obulwadde buno mu bikomera byabwe olw'okutya okuswala. Babazzeeyo ebbali naye mbakubiriza bannange abaana abo mubajjeeyo nabo bantu nga ffe bantu nga abaana abalala. Abaana abo mubajjeeyo bayambibwe bafune obujjanjabi bafune ebyo byennyini bye balina okukola ki okufuna oba ddagala balifune. Kakati abalondoola n'okubudaabuda abantu abalina ekizibu ky'obulwadde buno baagala bannaddiini bakifuule kya buwaze okukebera abantu abagenda okufuna obufumbo obutukuvu obulwadde obwa Nnalubiri nga bwe guli ne ku bulwadde obwa Mukenenya. Kyabuvunaanyizibwa nnyo nti church ziba zisaba bulijjo ebintu bingi. Zisaba ebbaluwa y'okubatiza ne zisaba ebbaluwa eya siriimu. Kale lwaki tetukifuula ekkatala tetusaba neki tetusaba n'ebbaluwa ezo z'Ennalubiri. Ekitali kibi ekituyambako nti nze bwe nnaabanga ddala nina Nnalubiri awo ffeffe nnyini bwe tumanya embeera gye tulimu abazadde tutuula ne tulaba amagezi amalala g'okukola ate tuleme kgenda mu bufumbo obwo. Mu ngeri y'emu bano baagala ne minisitule y'ebyobulamu ekola enteekateeka eri abantu abalina obulwadde buno basobole okufuna eddagala erijjanjaba obulwadde buno ku bwereere. Eddagala lya bbeeyi, ebikozesebwa byennyini tetuba nabyo. Buli kimu omuntu alina omulwadde wa Nnalubiri aba akyetaaga. Ebiseera eby'empewo bwe bijja omwana oyagala omusabike naye tuuka ne ku muntu nga negyasabisa omwana takola ki. Lwaki empeke ya siriimu eba ya bwereere kondomu ziba ez'obwereere naye empeke eya Nnalubiri hydroxyurea nebanga ya 1500 ate nga Nnalubiri nga bwe tumanyi risk factor zaayo osanga nga abantu bangi bambi abantu bafa batali bulungi be basinga okuba n'obulwadde buno. Zubairi Luwalira, BBS Telefayina, Gambuuze.